So abana Uganda mututadde nnyo mu kategori zammwe naye tweyawule bwoba omanyi kuyenga ddagala beereeyo omanyi kuzaalisa bakazi ebyobufuzi bireke bitulekere tayi gwoba omanyi kulya mbizi ng'osobola okupima kiro ng'ogiraba n'amaaso era beera wooli don't mingle life kyekibaleetedde obuzibu kakati bino byenjogera biri technical nze ni international blogger ebya Uganda bivaamu dda ngenda kukola ku CNN I'm an analyst international tomanyi na BBC eri namba ki ku DSTV kati obimanyi mubeere muwini nuwaji mubeere mu vinka yakoze eki mubeere ani eyebaka ne Kenzo wetwabaleka mubeere mu ebyo obudde mubalire kwali eni mumanyi okusoma tekulimba n'omutamiivu nga yasoma atamirira mu luzungu kati mubeera omunfe ebya mbujuni yakaye yakugambye kino nze ndi level yakayenze tujjeyo ebitabo buli omu kye yasoma tujjeyo research gwenkola nze mu technocrat nkola mu ministry I shape policy when I'm talking intellectuals keep quiet I know a lot nze history yonna ndi mutwe bwati twagenda mu masomero amalungi twayesite tulemye. We have survived in this world because we went through good schools. Kayadi gwe munaku gwe oli makindi. Oli amputa. Twenkana. Really? Why do you think I'm the only blogger with a job? Lwaki olozamba blogger ba Uganda? It's me who government called. So don't put me in your level. Young people. Nyamwe researcher. I do policy. I'm a police analyst. Kati onteke ku radio 4. Nebuno obuwala bala mu bwawe emirimu mu arcade. I can't be that. Nzo kunchaza ku radio yonna. You must be so kasoma severe. Ku radio ya bala mu asobola kunchazaako ye kungu. Kungu waliwo aba journalist bempe kitibwa. Kungu this Simon Muyanga Lutaya, those are sober journalists. Kasuku, Saimo, ngomuntu alina kye yeekoleddewo. Naye akati buno obuwala mubulabira maloji ne mubuwa emirimu. Kazze kamodoletinga esho kagisinikira mu binnyo.